Bwetogera kati omukulu Yosete Buhabulwa amaze okubanga azza ebyokwesimbawo ku bbali oluvannyuma lw'okufuna amawulire agalaga nti obulamu bwe si bulungi era ssaawa yonna yandikutuka. Mu kaseera ng'ano ng'omwami Museveni awummudde ate mbu mutabani we Muhoozi Kainerugaba bamuwadde obukulu obwa chairman wa NRM wabula abanene mu NRM bagamba kino tekisoboka kuno okweyagaliza kwa famire emu erowooza nti ekibiina kya famire yokka. Museveni agenda kusiibula ssaawa yonna era baganda baffe bannayuganda ffenna tubeere nga tulindiridde olunaku Museveni agenda okusiibula kuba tukimanyi bulungi nti ono ebigendererwa bye byakumalawo kusaanyaawo naye ate Mukama bw'aba nga akikoze bw'ati ng'omukulu alabika nga awulira naye amaanyi gamuwedde ffe kituwasanyu kubanga omwana talina lugendo talina kiddako talina na future yonna bantu gye bayinza mulowoozesa n'abakulu mu NRM amagezi g'omukulu bagalaba nti tegaliimuwadde Katoola bisobola kubaako ngeri gy'atwala mu NRM mu maaso okuggyako okudda ku mutimbagano n'atandika owandiika n'atandika olumba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekintu ekitalina kigatta ku kibiina wadde ku ggwanga nga boogera ku bulamu bwa Nywande bamugambye yandibadde yeesonyiwa kye bayita politics oba ebyobufuzi byonna nadde ebbali kubanga singa abiremeramu ayinza he may not reach 2027 bwe kugamba nti ayinza kitegeeza nteekawo disclaimer nabo bataddewo disclaimer omanyi bannayuganda mutuuka ebiseera mutandika okukozesa viri muga yagamba agenda kufa kati nga tafudde kati he may not ayinza obutatuuka oba okutuuka naye ng'era windo mya neya ne a mye mumanyi obusalamu ne muteeka bye mwagala aho mbamanyi bulungi nnyo kyobula sibaddamu mumanyi obbikyusa mbamanyi ku social media nduddeko mukyusa information notekamu wane ekifaananyi notekamu kino notekamu alo notekako omugambo omunene nti yagambye bw'ati no ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani kankidde bulungi. The international doctors in charge of Yoseri Nyandwe Tibahabulwa have issued a medical report on Museveni's health condition, which obtained a copy from Chief Justice of Military Intelligence. Nyandwe Yoseri Tibahabulwa will not be there by June 2027. May not reach June. He may akagambe kagati ki ayinza okutuukayo ayinza obutatuuka wenjagadde mbakwatire mu abafere b'oku internet kuna bakyusa information ayinza obutatuuka ayinza okutuuka ndoza mukitegedde bulungi he may mbuli twasoma tugenze maaso. This triggered the background noise, which is saturating all over national buzz movement and the entire system of ruling national response movement. That's why there are ongoing meetings which are taking place, and those who took place in Chankwan's resolution bringing General DDG Kainerugaba as NRM Solo Card 2026. Mbu kino bwawaza okufuna report eno kyaviiriddeko okuba enduulu n'okuleekaana okw'amaanyi n'okutiitiira era ze zimu ku nsonga zonna bwe zigenda mu maaso mu Kyankwanzi okugamba nti bafumbefumbe DDG bamuleetenga Solo Card wa 2026 mukalu akajja kubanga ono ye mbwabulako majaani nga ye mulaba tugenze maaso. Ne bagenda maaso bamugamba mu lipooti endala eno lipooti endala nvudde ku eri gye bagambye ya medical kati ngenze ku lipooti endala bino biri mu intelligence report gye bamuwadde.
All our soldiers are working underground and are very careful on what they say or do on a national platform, because the same reports indicates that if Muhoozi runs with Bobby Wine, the ghetto gladiator, you will defeat him. Definitely, nothing will be left for National Buzz Movement in the forthcoming elections. Ompulidde bulungi nnyo. Eyo report. Genjagadde okufundikira nayo. Kati bw'oba oyina muganda wo ng'akola mu SFC oba akola mu ministry oba akola ludda wa ng'oyagala okukakasa report eno, mubuuze off the camera mu 7 yeeyisa atya. Mubuuze off the camera lwaki atambula akutta olubuto luno. Ng'atambula akutta olubuto. Reason being Museveni bamuwayalinga. Eno wansi alinkinga. Y'ensonga lwaki bamwambaza wano kiki? Bamwambaza wano mu kugulu, bamwambazaawo obuveera kubanga alinkinga. So, n'ekizibu kye balina ekiro kye bagambye nti omwami ono already yatandika dde okusanyalala. Guno omukono tegukyasobola kumuvinga nga bwe guli. Kubanga kansa agulidde. Nerves ezimu tezikyasobola coordinatinga wansi ne waggulu. Kyova olaba nti guno omukono gubeera guli sirudi wano. Okitegedde bulungi nnyo? Balina proposal okukendeeza ku sipiidi kwavundira n'obulumi either ogutemako. Naye bagutemako, constitution egamba Uganda tefugibwa mulema. Tasibasobola kugutemako. Kati anasigala nga guli mu pose. Ngere bamutereka mu kamera najja naye kalakasa mulamu waali. Naye already genda olabe video zonna zonna ziri kale atambula akutta olubuto luno. Ng'alukutteko wano. Ng'ate alukutteko wano. Goza ki atambula akutte ku lubuto. Namugamba ku bikolwa bino by'okoze ogenda kuvunda ng'olaba owulira obulumi ng'olaba. N'ebigambo diddiggi byawandiika eby'obukaawe essaawa zino ku Twitter ludda watolowooza nti asanyuka balina ekibalumba kibagoba. Kati agambye mbu abagenda kunoonya waliwo agasusire bagamba nti UPDF yasse abayeekera 25 e Congo. Era window mia neya ne a mie. Mumanyo busalamu ni muteeka bye mwagala. Kumba manyi bulungi nnyo kyobula sibaddamu. Mumanyo bikyusa. Mba manyi ku social media nduddeko. Mukyusa information. Notekamu wane ekifaananyi, notekamu kino, notekamu alo, notekako omugambo omunene. Nti yagambye bw'ati. No, ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani. The international doctors in charge of Yoseri Nyandwe Tibahaburwa have issued a medical report on Museveni's health condition, which obtained a copy from Chieftains of Military Intelligence. Nyandwe Yoseri Tibahaburwa will not be there by June 2027. May not reach June. He may. Akagambe kagati. Ki ayinza okutuukayo ayinza obutatuuka. Wenjagadde mbakwatire mu abafere b'oku internet kuna bakyusa information. Ayinza obutatuuka ayinza okutuuka. Ndoza mukitegedde bulungi. He may. Mbuli twasoma. Tugenze maaso. This triggered the background noise, which is saturating all over National Buzz Movement and the entire system of ruling National Response Movement. That's why there are ongoing meetings which are taking place, and those who took place in Chankwan's
resolution bringing General DDG Kanyerugaba as NRM Soro Card 2026. Mbu kino bawaza okufuna report eno kyaviiriddeko okuba endulu n'okuleekaana okw'amaanyi n'okutiitiira. Era ze zimu ku nsonga zonna bezigenda mu maaso mu Kyankwanzi okugamba nti bafumbe DDG bamuleetenga Soro Candidate wa 2026 mu kalulu akajja kubanga ono ye mbwabulako majaani nga ye mulaba. Tugenze maaso. Ne bagenda maaso bamugamba mu ripooti endala. Eno ripooti endala nvudde kweri gye bagambye ya medical kati ngenze ku ripooti endala. Bino biri mu intelligence report gye bamuwadde. All our soldiers are working underground and are very careful on what they say or do on a national platform, because the same reports indicates that if Muhoozi runs with Bobby Wine, the ghetto gladiator, you will defeat him. Definitely, nothing will be left for National Buzz Movement in the forthcoming elections. Ompulidde bulungi nnyo. Eyo report. Genjagadde okufundikira nayo. Kati bw'oba oyina muganda wo ng'akola mu SFC oba akola mu ministry oba akola luddawa ng'oyagala okukakasa report eno, mubuuze off the camera mu 7 yeeyisa atya. Mubuuze off the camera lwaki atambula akutta olubuto luno. Ng'atambula akutta olubuto. Reason being Museveni bamuwayalinga. Eno wansi alinkinga. Yensonga lwaki bamwambaza wano kiki? Bamwambaza wano mu kugulu, bamwambazaawo obuveera kubanga alinkinga. So, n'ekizibu kye balina ekiro kye bagambye nti omwami ono already yatandika dde okusanyalala. Guno omukono tegukyasobola kumuvinga nga bwe guli kubanga kansa agulidde. Nerves ezimu tezikyasobola coordinatinga wansi ne waggulu. Kyova olaba nti guno omukono gubeera guli sirudi wano. Okitegedde bulungi nnyo. Balina proposal okukendeza ku speedi kwavundira n'obulumi either gutemako. Naye bagutemako constitution egamba Uganda tefugibwa mulema. Tasibasobola gutemako. Kati anasigala nga guli mu pose ngene bamuleka mu kamera najja naye kalakasa mulamu waali nengo already gendo lobe videos zonna ziri kale tatambula akutta olubuto luno ng'alukutteko wano ng'ate alukutteko wano goza akyatambula akutte ku lubuto. Namugamba ku bikolobero by'okoze ogenda kuvunda ng'olaba olira obulumi ng'olaba n'ebigambo DDG byawandiika eby'obukaawe essaawa zino ku Twitter ludda watolowooza nti asanyuka balina ekibalumba kibagoba. Kati agambye mbu bagenda kunoonya waliwo agasusire bagamba nti UPDF yasse abayeekera 25 e Congo.